bantutte n'abaana bange naye mmwe bw'olaba ng'omusajja omusirise muve ku bange musirise era omugjamu ekigambo bamukwano gwe n'ebbange yantutte nzikali ddalu. Mwana muwala Chozen Becky akyali mu ssanyu ajaganya ye Molly Nantume yakoze ogugwe. Kino kyayingidde kiringa kiyungu agenze kufumba kanema gweyongera nkumira mu muli bakifulumanga ababale bwenu balinze kulya mwakonya omukka kubeera muneeguka embeera kino kyayingidde kiringa kiyungu omukka ne bweyongera nkumira mu muli bakifulumanga ababale bwenu balinze kulya mwakonya omuliro ne gutumbuka. Dictator Amir nno munnange ate nga kyefu munnange ali mu Maziga nga bw'ogezaako okubeera nga omulaba ali mu kwekaza naye ng'olabye yaddala ddala emmunye ayagala kubeera ng'ava mu Maziga byonna kambikuwe nga Kasuku ayongera okubeera ng'ate atunnyonnyola. Omusajja affe Amir yalabiddwako ku live ng'ebiyengeyenge bitandise okujja bawandika congratulations Becky kansuubire atunasobola okukuza abaana obulungi nga temuli kayana nyabikubuuzizza ku mukolo gwa banno tobiddamu omanyi abannayuganda bayira bagamba nti be the mature person. You cannot be the mature person. Omuntu yenna akutwalidde omwami wo oba omukyala wo oyina muwalana. There's no shortcut. Omuntu yenna, in fact in life tosobola kubeera awo oli akututteko ekikyo mwate simanyi olwokuba abantu banaakulaba batya be the mature person. Nze sikiwandiika sisobola mu congratulations bemba wakiwandiika nteerayo senga muzikirira abantu olina bategeeza kati Amir olowooza netumanyi nti olumwa fucking shit mbwera congratulations Becky nyoko wandika Amir ogambe nti singa emmotoka ebakuba nga muva ku mukolo yes Sara gy'oyagala Katonda akebera mitima ne boonookola ki mulekerawo ebintu by'okuweeweta mbo simaya abantu society will see you as the mature person bagambe nti njagala mwawukane mu wiiki emu. Full stop. Yes, that's what I'm saying. Ne musajja atuyadde yeewandiisa musimaya nkwagaliza birungi byokka tobimwagaliza tukimanyi ebirungi obimwagaliza ali naawe naye tali naawe. That's the fact. It's a fact. Abantu tandika baga akubbyeko omukazi wo gwe wali oyagala ennyo nteerayo Amir awo nga bambi atunulidde bijijjidde ng'ente enywedde butto. Wano akayimba nga kavuga nti bibaawo ebyo byansi. Sebor. Apo zinaziridde dda ebyokunywa byonna binywedde dda baaba kubanga nabitandikiriddeko ekiro ekyo kyennyini najja mu mmotoka ndyako ne kati bino mbadde sinaakusumasumbudeko kano kokkaka kino kyekiwoowo omukyala yagala mpunye bulungi okiraba abakimalayo eggwoowo ekiwoowo okikubako eno oyasimula kwasimulako kubaawo nja kumanyirira ku lulumayina you know. Thank you baby girl. You are welcome. Thank you my wife. Okay. So kino kiki naye bannange laba essaawa nga ya bbeeyi. What? Thank you my love. Sokombe ku bugalo. You're welcome. Ene essaawa gyengulidde nkuuma obudde. Kuuma obudde baby nkoyo kulaba ng'oddala eti ekiro. Bali mu kuyirira. Mukwano eyo essaawa 2 ng'oli waka.